Yes, Projan Media ye channel yokka gy'olina okwekumirako okufuna amawulire ageesigika wano mu nsiike ya entertainment n'awalala wonna. Kakinina, Ashaba Gloria, Carol, Saudi team Saudi Arabia, team Oman, team United Arab Emirates, ya Musau Ellen nkwagala nnyo mwebale nnyo okwekumira ku Projan Media TV, Farida Nakandi mwebale nnyo okubanga mu commentinga mu likinga ate nga buli uteekayo story mu abasoko commentinga mu abasoko likinga. Nawe ina ali eyo osobola okubanga wegatta ku Projan Media team ng'okopa enamba ya WhatsApp eri awo oweerezeko message tusobole okubanga tukugattako. Tulina n'ekirala ekipya ekiri ku YouTube leero ngenda kukisunulako katono. Tusobola okulangira business zo, corporate events zo, buli kimu ky'oba okola business yonna yonna gy'oba okola oba oyagala promotinga social media platform yo tusobola promotinga ano ku Projan Media TV okubanga tukulangira ku YouTube channel yaffe kuba YouTube yatwesize okubanga etuwaako omwaganyi ogw'okukola ebintu ng'ebyo wano ku channel yaffe kuba viewership tugina ate tulina n'abantu tulina ne numbers abatufollowinga ku Projan Media TV osobola ofuuka member awo otugenda kuba kikunyonnyola mu maaso awo obeere ng'okitegeera bulungi nnyo. Olunaku olwaleero nzize n'emboozi. Emboozi nga bw'omanyi Uganda ebyewuunyisa tebiggwaayo. Uganda erimu ebyewuunyisa bingi ng'era buli lunaku wabaawo ekyewuunyisa ekiguddewo. Olunaku olwaleero kuleetedde emboozi. Ono Imam w'e Kayunga weeks 2 emabega yagenda n'awoowa omusajja gwe yali asuubira nti mukazi. Simanyi oba ontegeera kye njogerako. Imam yawoowa omusajja gwe yali amanyi nti mukazi. Weebuuze kijja kitya. Ono Imam bamuyita Muhammad Mutumba. Imam we ye Kayunga ng'era omusajja gwe yawoowa ng'alooza nti mukazi yawoowa Swabula Nabukeera nga bwe yeeyita omusajja yali yeeyita Swabula Nabukeera yo gwe wawoowa weeks 2 emabega. Bano ababiri bano nga bw'omanyi nti enkola mu Busiraamu kikkirizibwa gwe okuwoowa omukazi oba okuwasa omukazi nga temulabanganako. Bwe ngamba okulabanganako mba mukitegeera bulungi abantu abakulu mba mukitegeera nti tebeebakanko babiri oba tebalina nsonga ze bali bagenzeeko ez'obuseegu zonna bano ababiri Imam Mutumba ne Swabula Nabukeera nga bwe yali yeeyisa ono omusajja. Ekifaananyi okiraba awo wansi, ekifaananyi ky'oyo oba okiraba ne Imam ndowooza obalaba ku mbaga awo we bali. Baamala weeks 2 n'era endala bwe yamala omuwoowa mu nnyumba ya Haji oba mu nnyumba ya Imam Mutumba nga tebalina nsonga gye batuukako, nga Haji buli wagezako okusiinya ku nsonga ey'okwegatta oba ey'omukwano nga Swabula amugamba nti munnange ndi mu Juni. Bwe ngamba Juni mba mutegeera ensonga z'abakazi ezo mba muzitegeera nti ndi mu mwezi gwange. Mba mbitegeera nti ndi mu mwezi. Ensonga abakazi naku zo bagyekwasa nnyo. Buli w'osiinya ku nsonga eri eya sayidize eri ng'agamba ndi mu mwezi simanyi ndi mu gundi. Abakazi mugikozesa nnyo eyo excuse naye ng'eno bbiya bw'owuuta, chips bw'otumisa, bw'okola ki. So kyekyatuuka ku Mutumba Muhammad Imam. Kyamutuukako weeks 2 n'aguma n'agamba omukyala owange gwe maze n'okuwoowa kaŋŋume maaso awo ebintu bijja teera after all omukyala wange. Nga babeerawo naye waayitawo ennaku ntono nnyo tugenda baneiba bajja owa Imam bamugamba nti mukyala wo twamulabye abuuka ekisenge. Weewuunye omukyala abuuka ekisenge. Yoyo omukyala gwe bagamba nga ye Swabula Nabukeera nga bagamba nti bamulabye abuuka ekisenge era yabbye ebintu byaffe n'engoye zaffe. Ko Haji olimba omukyala owange omugole gwe n'akafuna weeks 2 emabega gwe n'akawoowa nti mulimba twamulabye abuuka ekisenge era ali omwo. Yeekwese mu nnyumba nga Haji agamba omukyala owange temugenda mufulumya nnyumba si mubbi. Omukyala owange awalampa ki ekisenge ekiwanvu bwe kityo kyonna kyonna. Nkubuulira muganda wange abakyala abamu mubeegenderezanga ate mmwe abawasa abakazi nga tolina kye waalabyeko ekyo si kirungi. Osobola otwala ekintu ky'otamanyi. Nga Imam agamba nedda temujagira nga bayita police CID ng'ajja nga balumba ennyumba bamufulumya bamutwala ku police station. Nga bw'eri enkola mu Uganda nti bwe mutu poliisi nti einamu sections nyizo ziyita sections nti bw'abeera nga musibe nga mukazi bamuleetera omusirikale nga mukyala asobole okuba nga bakwasagana kubanga genda zaabwe ziba zifaanagana. Kati nga toyinayingira kaduukulu abatagenda nko ku poliisi oba tebe batasibangako sijjaga nti baali bansibyeko tebansibanko naye obula yene enkola eri mu Uganda ngezaako okugamba
ekiriwo mu Uganda nga entambuza y'emirimu bw'etambula ku police stations, bw'ogenda ng'oli musibe ng'oli mukyala, bakuleetera omukyala nga musirikale n'akukebera obutagenda na bintu nga ebiso, sente mu kaduukulu, mulimu ebintu by'otayingira nayo mu kaduukulu, nga baleeta omukyala omusirikale ng'atandika okukebera no bali ku police station y'e Kayunga. Ng'ono ofiisa ng'atandika okukebera agenda okwata eno ku mabeere ng'alabayo ebigoye ko ye nti nti ate omukyala bino biki byopakidde bino nti ate kaleega n'akebera agenda olanga ajjayo ki agenda okukka eno wansi mu bitundu by'ekyama akebera ng'asangayo bwe bamanyi nga Mrs. Wabula Nabukeera ng'ate basanga ayina k'abasajja ngamba akagundi akatundu k'ekyama nga k'abasajja nti omusirikale ne yeebuuza n'akuba akaama Ossi nti Ossi omanye ekiguddewo nti ono gwenkebedde omusirikale omukyala gwe mumpadde nga si mukyala nga si mukyala nga ebitundu by'ekyama alina by'abasajja oba alina bibiri. Ossi n'agamba nti tekisoboka, ono gwe baakawa weeks 2 emabega omukyala wa muno gw'oyita musajja nti ko Ossi n'agamba kanzije nange nerayo n'Ossi naye ng'akebera asanga nti ono musajja nga bayita Haji nga bajja bamukuba akaama nga nti ono gw'otuleetedde gogamba mukyala wo nga musajja. Mulya bisiike oba Haji Imaamu mulya bisiike? Imaamu amanyikiddwa e Kayunga wonna, mwenna mba mwagala kakasa musobola okugenda e Kayunga awo ku muzikiti Imaamu Muhammad Mutumba ne munoonyako ne mutegeera ensonga nti nga bwonna bwetambula nti Imaamu muntu mututumufu e Kayunga nga ajja naye aga nti omukyala owange kanange neekebeereko n'amaaso gange 2 nga Imaamu naye ajja akebera kyeyagwako yagwa ku oba sagala giyita zubula naye yagwa ku bitundu by'ekyama by'olinga binene osingako n'ebibye. Haji Imaamu yakubye enduulu n'akuba enduulu n'ayita abantu bonna ga ono mubbi, kwe kukakasa nti ono mubbi gwakyekuumidde ku Projan Media TV okola omulimu gw'amaanyi nnyo. So story yeeriwo saawa zino ku Haji, ekinaaba kyeyongeddeko kyonna Imaamu Mutumba tugenda kuba tufunira amaloboozi ge n'ebifaananyi tubikuleetere obitegeere nga bwe bitambula kyonna kuba story, kuba omusango guno guba kyagunoonyereza gukyeyongerako naye ekyagenza okutegeekwa ng'ono yeeyita Swabula amanya g'amatuufu teganateeka bulungi, naye maaso awo tugenda kuba tukakuleetera otegeere nti zino ensonga mu Uganda zivaayo okuba Uganda buli kimu kisoboka, teri kikyasoboka mu Uganda. Mu Uganda nze nkuwulire bw'oba wagivaamu ng'olina emyaka 3 ng'oli eyo mu nsi z'ebweru olaba Projan Media TV, leka nkuwulire ebintu bisoboka. Ebintu bisobokera ddala mu Uganda ng'era n'ensonga esobokera ddala bulungi. Ekifaananyi mukiraba ekya Gaayi wuuyo eyita Swabula Nabukeera. Nyongera okukubiriza abasajja okwegendereza, bw'oba tonneebakako na mukazi topapa kumuwasa, oba tonnalozaako topapa kumuwasa. Ensi naku zino abantu bayaaye, ekireese obuyaaye abantu baavu. So yeyo ensonga eriwo, weekuumire ku Projan Media TV. Ngenda kuba nkuleetera ensonga eziba zeeyongeddeko ku nsonga ya Muhammad Mutumba nga bwegenda maaso wano. Tukwagala nnyo, likinga, commentinga, sharinga.